jako akawuwo. Tugeze kwanga kino kinnya ekitalina ntobo. Tugenda kuba tukasukamu bukasusi ssente kubanga tewali n'omukuffe aligenda Congo kulambula nguudo zino. Mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno 2021-2022 ministries sako n'ebitongole bya gavumenti byaweebwa ensimbi ntono okuddukanya emirimu okusinziira ku bakungu ababiddukanya so nga ate amabanja mangi agabituulidde. Kindly come and visit Sinjiro and see. It can't appear anywhere, not in DP3. A biggest district in this country that has 1,200 villages. Olunaku olwaleero ministry ez'enjawulo ko n'ebitongole bya gavumenti biddukidde mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'enzimba ka Parliamentary Committee on Physical Infrastructures okusobola okuyambibwa mu mbala y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 byongerwe ku nsimbi okuddukanya emirimu. Chair, I was in Arusha trying to see and persuade EAC if they could leave it to us as government of Uganda so that we can put enough investment in that school and make it really a very viable school. The debate is still on. They requested that they do some consultation, but I just also want to interest the committee in Soroti Flying Academy. Third, Uganda Railways Corporation. But on the onset, I want you to know that so much has been done by us in the recent past to correct the past ills. Ministry evunaanyizibwa ku by'enguudo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi, ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala n'ebirala byemu ku biddukidde eri akakiiko kano era nga ministry evunaanyizibwa ku by'enguudo mweyanjulidde omutemwa gw'ensimbi esoba mu buwumbi 800 okola ku nguudo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo abaka kye bawakanyizza olw'obuzibu obuyinza okuva mu nnondola y'ensimbi zino. Era bingi nnyo bye tubadde tugezaako okumanya. Tukirabe nti no basabye ssente okwongera okuteeka e Congo. Naye ate nga e Congo tuli mu lutalo era tewali kigenda mu maaso. Ekisingidde ddala otuluma kwe kutugamba nti n'okutandika oluguudo olugenda e Congo tebamanyi ssente mmeka ze kinaatwala. Design tebazikolanga oluguudo bamanyi bumanya nti oluguudo lwa mailo nga 5 kyekyoka kye bamanyi. Bwe bamala ekyo ne basalawo ne bakola ki ne bazalawo ne bagamba akati tuteekeko ssente paka bwe luliggwa naye nga tetumanyi na ssente mmeka ze tuteekako. Around 80 billion for initially for the consultants and so forth, but we know all the monies that go on road works go through our committee. We know a lot of money will go through our committee, so we must make sure we clean the initial stage if we have to have future appropriation to that very project. Abaka bategeezezza nga batali bamativu olwa gavumenti okulemerwa okukola ng'emirimu n'egiggusa we basinzidde okusaba minisita mu ministries ez'enjawulo okozesa ng'ensimbi entono ezibeera zibaweereddwa bakola emirimu gya bannayuganda mu bulambulukufu. Then Honorable Chair, we can't talk about it here. Corruption is a big problem there. That's what people are eating the money appropriated for these things. And the people are suffering. So you have to explain to us why you release money to someone to eat and take back a faulty ship to water. The issue of Congo should get out of your budget because you have no capacity to monitor and supervise those roads. Either it should go under the presidential donations because that one can be now. Can you go out in Congo and audit what is going on? The private companies called DOT or other companies undertaking this, they are doing outside your jurisdiction. Abaka basimbidde kuuli eky'okuyisa ensimbi obuwumbi obusoba mu 800 ez'okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo olw'ensonga ez'enjawulo nga bagenda maaso n'okulambulula. The Ministry of Finance is still dilly-dallying around it, and the new districts, including Ruchiga, are suffering. The tailing of the land makes it even worse. So it becomes a bit of a challenge when the Parliament keeps recommending certain high-level recommendations which are good for our people, and the Ministry of Works and the Ministry of Finance keep dragging their feet. Bwe baziyisize mu budget ewalala tebaziyisa mu budget ya works kubanga abakugu ab'omu works tebana busoboze bugenda Congo mu ntalo batugambye nti n'ebyuma ebimu bikyali ku nsalo kubanga eri abantu balwana
bandi badde baziyisa mu office ya president oba mu state house nga donation oba ekirabo oba bandizisiza mu ministry ya defense kubanga abamagye basobola okugendayo ne bazinyonyola bwe zitambula. Ndi Sarah Nandawula kula ABS TV Jaka Kawuwo. Kakatulowooza tujja genda ku floor ya parliament ekintu ekyo kikyusibwe sente ezo zigende mu office ya president Museveni eyazigaba yabazinyonyolako bwe zitambudde aleme kwetika kuwa bantu mugugu.